ebigambo bino mubiwuliranga emboozi naye nsaba munywere mbyogera kuva wansi w'entobo y'omutima gwange statement eyo zembadde njogerako nti eggwanga baalituwa mulitujjako ffe tugendewa amawanga mugatujjako abakulembeze abaffe balagewa abooluganda Yesu yebazibwe. So bwe njogera bwe tumugamba nti emyoyo gino gyogera mu ddoboozi eddungi oba nti musanyu nedda giba emikambwe nnyo. Kanava obujulizi mu katambi emabegaawo mu 2014 Desemba 31 twali tuli ku lusozi olwo nga nkyali muweereza Sseguku ku lusozi Blue Mountain, naye abantu baali bakuŋŋaananga bangi n'abatali balokole nga bajja. Kakati zaali ssaawa nzijukiranga nnya. Kati nali nyambadde jaketi ya kiragala, jaketi yange najambulanga nnyo era omuntu ng'abuuza gamba no jaketi ya kiragala. Kati nali nze nsaba mpita mu bantu bwentyo, naye bwe nali nkyali awo natandika okutawanyizibwa n'empisibwa obubi mu mbeera gye sitegeera, ne mbeera confused, ne ntabulwa, ne nnemwadde okubaako ekigambo kye nnyinza okwogera, ne bwe nayagala nga okubaako essala gye nkola okulangira as the new year begins nalemererwa. Ne ntambula ne mbaako wengera ne ntuula nabagamba obwa mujjukira mu katambi. Oluvannyuma ziwera saa 6 nga siraba zati yakusaba yonna, natambula nenkwata ekkubo nenzireka. Kyenneewuunya Mukama mu mbeera yonna ne mu kkubo yankuuma. Ku ssaawa ezo 6 ziri zigenda mu 7 ne ntuuka kuba nali nsula ku lusozi, nali nsula wansi. Kakati naye bwe nkomawo enkeera nga Katonda yalaze bangi mu kwolesebwa nga bandaba nga undika emyoyo egigamba nti abalala bonna mubaleke, mutembateekako birowoozo, abalala bonna mubeesonyiwe. Oyo wa jaketi ya kiragala yekka kuba muteeka amaanyi gammwe atumazeeko emirembe. Buli muntu ajja wano gwanga baliyita akumye abantu batandise okukwata ebigalo byayogera bagenda kuyimira tusuuze eggwanga lyaffe. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Ebigambo ebyo bwe bajja babiŋŋamba bo tebaategeera kye nali mpiseemu ekiro kyonna, naye nze ne mbategeeza ne mbagamba nti kale singa mwansabidde temanyi kye nabadde mpitamu. Naga nti nabadde mu bulumbaganyo obw'amaanyi, naye neebaza Mukama Katonda era yankuumye. Kinze ne mu kusaba navuddewo nenzira ewange eka nga sitegera kigenda mu maaso. Kale Katonda yali alaga abantu abo ng'ayagala basaba essaala enteekako obukuumi. Haleluya. Jjukira oba nabagamba, naye Mukama bwanzija mu Victory ekazo nantwala ku trumpeti nanteeka ku lusozi, yaŋŋamba nti tandikirawo okukola, obudde bwakuyitako dda. Ate ne banno mu ggwanga lino mwenna muli mabega wa biseera, obudde bwabayitako dda. Buli lw'oyimira wonna okwogera tolegera kirala kyonna, yogera ku ggwanga lyokka. Tobuulira by'oyagala newankubadde abantu bye baagala okuwulira, naye njagala abantu b'eggwanga lino bategeere ki kye bali n'okusobya kwabwe erinze. Era nzikiriza okuyita mu katambi kano nkakasa nti be naweerezanga nabo ku lusozi bwe banaasooka okukitegeera lwaki buli lwe nayimiriranga okuweereza nayogeranga ku ggwanga lyokka. Era nzijukira nti waliwo omubulizi omulumu yayimirira yalira nkyawa n'agamba omuntu bw'ayogera ennyo ku kintu ekyo n'akyogera nga tekivaako naye kibanga kibadde kirina amakulu kitandika ofuuka ng'ekitakola makulu. Naye ntya Katonda nti wakyogerera nze mangu nnyo nali mpulira n'ekitegeera. Mukama n'agamba nti togeza n'oteeka ku mutima ekintu kyonna ky'owulira, omulaba akozesa enkola zonna okusobola okulwanyisa omulimu gw'enkola. Genda mu maaso tosirika. Waabangawo eddoboozi oba nalingako eddoboozi eryambeerangako nga linzijukiza nti obudde buweddeyo. Oluusi bwe nanyumyanga n'omuntu naye tunywa emboozi ne simubuulya kuyitibwa kwa ggwanga nga Mukama nga mpuye mpulanga nti oyo nga tomugambye tomunyonnyodde ku ggwanga. Naye kye nasinganga ennyo okwebuuza mu mutima gwange eddoboozi yaŋŋambanga nti obudde buweddeyo. Kati ekyo nakyebuuzanga nnyo, kati nkitegeera mu 2015 we nategeerera. Ate nga mu 2012 Mukama yaŋŋamba
nti musabe nnyo waliwo ekigenda okuzaalibwa, musabe nnyo waliwo ekiteekeddwa okuzaalibwa mu ggwanga lino. Kati saategeera nga kikigenda kuzaalibwa okutuusa mu mwaka gwa 2015 Mukama we yayogera naffe. Kale ebyo byonna ninganga abawe ebyafaayo, naye nti eggwanga lyaffe tennatuukirizibwa. Kati mumpuliriza abooluganda abali mu groups ez'enjawulo, kinoomu abanaafuna obubaka buno nti muwulire okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda, mulaba bigenda maaso mu ggwanga, naye ekiseera tekiri wala Katonda okubaako kyakola. Mu katambi akaggwa nabagamba biri ebintu bibiri ebitusemberedde: okusala omusango oba Uganda okutuukirira. Naye abiri ono gwe mulaba nga tumuwunzika bwe tuyingira 2021 tugende paka 2026. Okuva kakati ng'emuwulira nga tubakunga abamu nga mwingira mu group abamu temutegera mukigenda mu maaso. Abooluganda mbabuulira amazima wansi w'eggulu nti we don't have more than 5 years, kubanga nti demowa Mukama Katonda lwaleka eggwanga lino ne libanga akyaligumiikiriza ennyo n'omulabe okupanga enkweze eziri ku ddaala ensi yonna okutuukirizibwa. Bannayuganda kyemulinga abayinza okwerabira oba olusi kyolemeteka mu mitima bwe bukulu bw'obulamu bwammwe maaso ga Mukama, obukulu bw'obulamu bwaffe neeka neetekemu bwe bukulu bw'obulamu bwaffe maaso ga Mukama. Ekigambo Katonda kyayogera ku ggwanga kinene nnyo kizito. Kino ekigambo nga kyayambadde eggwanga lino, sitaani abula waatuula. Ensi muyinza okulaba ebigenda mu maaso, amawanga ge muwulira gana ebyokulabisa eby'amaanyi gatuula, n'amagezi nga gavuunikiddwa gatuula, ne batandika okulowooza ekyokukola nga tebakinako kyakukiddamu. Kati omulabe waasinga anoonya nnyo okusirisa buli muntu ayinza okugamba nti ngenda sabira eggwanga lya Uganda. Ekisooka Mukama tatubanja nti kuba muli mulala gwonna. Mukama ayagala kuwulira nga tukutte Bayibuli tugisome, ate nga tugisoma nga tusabira eggwanga. Waliwo ekintu kyagenda otwambaza, ate agula amatu gaffe tumuwulire. Bwe tunaamuwulira nga ne bw'ayogera tumwawula ku maloboozi amalala, kuba omulabe ye mwetegefu okukola ekintu kyonna ekisobola okujja ku mulamwa. Naye ekyasinga okutwagaza ebigambo bino byengabana nammwe, byenzize engabana ne byensuubira okwogera ebirala, ayagala tubiketeeke ku mutima. Kakati njogera eri groups ez'enjawulo esabira eggwanga lya Uganda. Mu kiseera kino ng'ekkanisa eggaddwa, nze omutima gwange nagujja kulaba byonna, naye singa buli munnayuganda wali alina akasimu anaaka radio oba ng'osobola okugabanako ne munno ne muwulira ebigambo bino, Katonda anoonya ssaala eva mutima gw'omuntu, essaala eva mutima gw'omuntu aginoonya. Ssaala eyo si kika kya ssaala yonna, waliwo essaala Mukama Katonda gyagala okuwa bannayuganda nga bagisaba, ye ssaala eyitaba nga ekoola Katonda okusinkana eggwanga lya Uganda, ng'omuntu agamba Mukama buli kye wateesa ku ggwanga lya Uganda jangu okikole. Omuntu oyo nga yatula ebigambo by'okwenenya Mukama tusaasire, ate nga tumujjukiza ebigambo by'obunnabbi byazayogera ku ggwanga lyaffe bingi kitalo nnyo nga tugamba Mukama watugamba bw'oti, naye obudde butugenzeeko. Tuyambe Mukama tusobole obbikola. Mukama ayagala okuwulira abannayuganda nga bamujjukiza ebigambo by'obunnabbi byazayogera, abigambye abantu bangi ate mu ngeri y'enjawulo. Saagala kuva ku mulamwa, njagala nnyo okuddayo. Nina ensonga lwaki nnasazeewo n'ensirisa kuba mbadde ntambula n'abagurupu nga tugabana, naye nina ensonga naye nolwo kanje babuulire abooluganda nti olwakeeso lwajjo nayimirira wakati from nowhere. Bwe nasooka okuwulira Mukama nga ngamba teeka kavalingi saakisaako mwoyo, natawaanyizibwa nnyo, nalumbibwa nnyo, nafuna obulamu obuntawaanya. Kati nze nenkimanya nti am used for the search and tax, naye nkitegeera oluvannyuma nti Mukama yali andaga ne bannanga abataŋŋamba bye bayitamu abamu.
era finally nayimirira nensaba essaala nenjiteeka nenjiweereza ku ssimu newankubadde nalala siziweereza nembeera relieved. Yesterday I did do it n'akiza nenkitegeera bulungi. Mukama agamba let this be for every day, nga banno bagamba beesabire nga naawe oyimirira okusaba ate neno basabira. Yesu yebaziwe. Akati abampuliriza era abaze bafuna obutambi obw'enjawulo nga tufuna ebyama ku kuyitibwa kw'eggwanga lino abooluganda, nsaba mukimanyi nti ffe ffennyini ffe tujja okuyimusa eddoboozi lyaffe nga tukuumagana oba tweteekako obukuumi. Kyeŋŋamba kye kino, bw'onoosabanga n'osabira eggwanga ng'osabira amawanga ng'oko eggwanga lya Mukama okayanira, omanyi zino essaala zetusaba zino tuli mu kukayanira ggwanga, tuli mu kukayana. Omulaba alyagala naffe ne Mukama alyagala tukayana. There are two forces. Olwo force y'amaanyi force ya Mukama entukuvu ne force y'amaanyi g'ekizikiza. Nno kankubuulire naawe nnyini awooli waliwo amaanyi agakkayanira ne Katonda akukayanira. Bajjajja abatamanya Mukama balina engeri gye baakuwongayo, kati waliwo ebikukayanira nga ne Katonda akukayanira, naye Katonda yakuwangula oli ku sayidi ye. Kati gwe kiri ku levo yo ng'omuntu, naye waliwo ebitundu, waliwo eggwanga ate eddamba ate amawanga. Kakati ndowooza butalo Mukama Katonda lwalimu, naye ne Katonda yalina kubanga ate ffe majeege. Nono kambaye tukulabirako, waliwo omuweereza omu bazaala abaana bwabwe, abaana be bazaala bano omuweereza bano abiri, omukyala n'agaana okutereera, in fact n'asigaza nga alina ebintu byakola ebitajjanga eby'obwenzi. Naye omuweereza ono Omukama yatamuganya kutuma mannya ga kika abaana bano ababiri. Dumu emizimu gyakuba wansi omukazi ne gimuvungula nga gimwogererako gigamba tuma abaana baffe batuma amannya, abaana baffe sibo batuma amannya, lwaki tubatuma amannya? Kakati wulira abaana mannya bunnya, naye eggwanga erina ebyobugagga omuli abantu abalina okuyitibwa okw'enjawulo. Kakati nti nze ntera basuubiza ne mbagamba nti nina bingi ate weewaawo abooluganda nina, wabula njagala obisumo ne ngamba nti kangira nzimbazimba ekintu nkitwalirize ndyoke mbasuulengako ekintu beddu. Naye kano kyekigendero ekikulu. Mbasaba munzikirize nti bwe tugenda tugabana nga tuyiga okwesabira, nja kutuuka ekiseera mbabuulire Katonda emu ku bye yaŋŋamba butuyinza okutwala eggwanga lino. Nja kulangiriranga okusiba n'okusaba kwe mbasaba nti mukuteeka emitima gyammwe si kwankya, naye ng'okwo kulikola amakulu mangi. Ekisooka gwe wennyini agenda okwenyigira mu kusiiba kuno ng'osiibira ggwanga si bibyo, Katonda agenda kukuyimusa akuteekeko entiisa n'obukuumi. Kati ng'amaanyi g'ekisikiza gabadde gafuna access okujja okutawaanya, naawe oluusi n'ofuna entiisa ey'obuntu nga tekyasemberawo oli. Jjukira omubi ono oba sitaani akozesa entiisa, era bw'obanga osaba teweerabiranga kugoba ntiisa ya mubi. Eyo entiisa omulabe kwayimirira n'alyoka n'awangula. Oluusi mu ntiisa mwayite okubba abaweereza ba Mukama oba abantu ba Mukama mu birooto eyo, anajjayitayo n'alyoka n'ababbamu ne bagendayo n'okufa ne bafa. Kakati ffe nsaba nga twetekako obukuumi, tujja kutandika mpola, tujja kuwulira ne Katonda waffe ng'atuluŋŋamya ajja tulaga ekyokukola. Naye okusiiba okwo mukugonderanga Mukama mwagenda okuyita okutwambaza amaanyi, tulyoke tusukkuluma emyoyo gino egiwakanira eggwanga lino. Mwenno kambayo ku bujulizi buno osanga munaategera eggwanga lyammwe bwe liri. Mu 2021 nali mpeereza wakati mu kibiina abudde bwali bwakiro ku kyoto, waliwo omusirikale yaliwo ng'ali mu byambalo bya leeya, tetwamutegeera nti ye. Naye mu kuweereza oluvannyuma n'ayimuka n'awo obujulizi. N'agamba nti neewunyiza ebigambo bino. N'agamba nti nfunye ansa bulijjo. Lwaki eggwanga lyaffe lyanjawulo bwe liti? N'agamba nti tugenda tufutiza ey'amawanga, bwe tutuuka tubeera b'amaanyi nnyo, nga buli ffe tubeera beesigwa nti affe tubeera tujja kuwa buli kimu, tewali kiyinza kusembera. N'agamba naye nga neebuuza akawanga kaffe kanaakatono kikolebwa kitya? N'agamba bw'ati. Yali mu kyaki eri Bombo, ekyaki eyo mu 2010 waliwo omusumba yali ava mu ggwanga lya Ireland
nga yagenda okujja okuweereza mu conference. Omusumba oyo n'abuuza mukama ngende Uganda, ne Uganda mbagambe ki mpe ekigambo. Omusumba oyo agamba bw'ati, bw'amala okusaba essaala yeebaka kino kye yalaba, n'aba maapu y'ensi yonna. Maapu y'ensi yonna bw'agiraba kyekiva alaba nga maapu eyo Africa weeri ne Uganda weeri, nga Uganda weeri ng'eringanga bonna olupapula nga lukubiddwako maapu y'ensi yonna, nene lusalibwa ne Kirita. Uganda weeri wonna boda zaayo nesalibwa ne Kirita, mu luzungu kye bayita cut out. Kakati bw'akiraba ekyo, omutima guno, omutima ogubeera muntu oba muntu oba kisolo kyonna, ne guva waggulu ne gulyoka gujja ne gwesogga mu kituli ekyo bba. Eddoboozi ne mugamba nti ero si ggwanga ng'amawanga amalala, ogwo mutima gwange, abantu b'eggwanga eri mutima gwange. Genda obagamba obudde bw'abayitako dda, bagolokoke basabire eggwanga lino basobole okukola omulimu gwe nabayitira. Abagambako mu katambi akamu nti Katonda yagende n'abantu bangi mu ggwanga lino okukuyitibwa mu ngeri ez'enjawulo. Abamu tebakitegeera, abamu bakitegeera naye ng'ate tebakitegeera bulungi nti Katonda ayogedde. Naye muli obujulizi buno. Waaliwo omuwala yali asoma bwannansi, nkakasa ng'abumazi. Omuwala oyo yansanga mpeereza. Omuwala oyo bwe yawuliza obubaka buno n'agamba nti nsaba kumanya, kubanga nange nina ekirooto kye ndoota ennyo naye mbadde sikitegeera era nga manyi kya sitaani, naye okusinziira bw'onnyonnyodde kati ntegedde. N'agamba nti buli lwe mba neebase ndoota nga ndi mu nsi y'e Filipiini, eggwanga lye bata Filipaini. Eggwanga eryo lwe ndoota ndaba nga lirumbiddwa amataba mangi nnyo n'omuyaga mungi, abantu nga bafa, abantu nga bazikirira, abantu nga babonaabona, amazzi gabatwala. Naye nze bwe ntuuka bwe nti nga gajja nga ngolola omukono gwe nti, bwe ngolola omukono gwe nti amazzi ago nga gayimirira omulundi gumu n'omuyaga nga lugukakkana. Nambuuza kitegeeza ki? Namuddamu bwe nti Mukama yatugamba nti abantu b'eggwanga lino abayise okugenda okukyusa amawanga. N'agamba nti mu kiseera ky'amawanga ago agaganye okukkiriza Katonda gagenda kulumbibwa emitawaana mingi. Naye kubanga abantu b'eggwanga no bajja bayimidde mu bifo byabwe nga bategedde, Katonda ajja kuleka emitawaana gye basisinkane. Bwe batyo abantu b'eggwanga no Mukama alyoka abatume mu kwatuma mu mawanga, buli omu ajja mutuma nga bwe yateesa mu ggwanga lyamutumamu. Bwe bajja embeera gye banasinkana nga mu mawanga, ne mugamba ogwo omuyaga n'ag'amataba gakiikirira emitawaana n'ebizibu ebingi. Eddoboozi eririva mu Bunnayuganda gye mu ggwanga lyayimiridde lijja kuteeka ekkomo ku mitawaana ezisinkana abantu mu mawanga ago. Abantu bajja kuddukanga emisinde nga baleka obulogo, baleka obussi n'empisa embi, nga badduka okujja okunoonya Bannayuganda bano abavaamu eddoboozi eriyimiriza emitawaana gye basinkana mu mawanga. Kati buli Munnayuganda ajja anaayimiriranga ebyo ne birabisibwa, kitegeeza ajja kuba abantu abo ng'abajja mu kizikiza abazza eri Katonda, era bajja kwegaananga ebikolwa byabwe nga bakkiriza Katonda omulamu. Njogedde mabega wali nti mu kiseera ekyo Bannayuganda bajja kuba bayimidde mu kifo kyabwe. Kati kino njagala okiwulize bulungi. Okusaba kuno kutusabira kuno ku mikutu gino egya WhatsApp nga tukola groups, okusaba okwo kukuŋŋaanya emitima gyaffe okuyimira mu bifo byaffe tutya. Buli lwogera maaso ng'osaba activation y'omwoyo omutukuvu, Katonda anoonya abalala nabo n'abatakula ne batandika okunoonya Katonda. Ate gwe Katonda atuuka ekiseera n'ayogera nawe n'akugamba gwe njagala oyimire bwoti ne bwoti. Era mbabuulira buli ali mu groups ezisabira eggwanga bwe tuti nga guno, pray for the call upon the nation of Uganda. Ogera atuuka ekiseera si kinene katono nnyo otujja mu maaso nga Mukama agamba njagala okole bwoti ne bwoti, ate njagala okole bwoti ne bwoti. Kati eriyo bannaffe abatagenda kuva mu bifo bino ate genda kubuulira njiri, Katonda ng'abeese kumya mu bifo bya kola bizinesi olw'okuwagira omulimu. Abono tubasabire nnyo bategeere ekyokukola. Kati for example, puroguramu zino n'ebyama ebingi twetagisa obbiteeka ku malwediyo ag'enjawulo, naye omuntu okutegeera nti nze ssente Katonda zampadde ziteekeddwa okukola mulimu ng'ogwo enenjira esaasaane tekiba kyangu. Okuleka nga essaala ye ebotodde nnyo n'ategeera bulungi ekyokukola ate nga tubasabira balina ebifo byabwe, tujja kusobola okutuukirizibwa. Nabuno obujulizi, ono yali musumba yava bweru era nga musungu. Mukama ng'amugambye
nti mu ggwanga gye nkutuma eggwanga eryo kkulu naliyita eggwanga eryo naliteeka akakabonero ka kintu kitonde ekirabwako naye nga kintu ekyo oba obutonde bw'ekintu ekyo bunnyonnyola okuyitibwa kw'abantu b'eggwanga eryo n'amugamba mu ggwanga eryo mulimu omugga ogwo guva mu ggwanga eryo ne guyita mu mawanga ne gweyongera ne guyiwa mu nnyanja ennyanja neeyongerayo n'amugamba abantu b'eggwanga eryo bwe bati bwe nabatonda bagenda kuva mu ggwanga eryo bagende bakoleeza amawanga amalala kye banaaba bamaze okukola amawanga amalala bwe kityo bwe kijja okweyongerayo mu nsi yonna ensi yonna eryoka ebuna enjiri n'ekigambo kyange n'entiisa yange n'amugamba genda omusumba oyo n'abaako obuweeza bwe yatuukirira n'ategeeza omusumba oyo n'abaweereza oba n'abakkiriza ne balinnya emmotoka ne bagenda ejjinja Nairo weetandikira omugga Nairo kuleeka Victoria n'agula emisubawa ezituyita candles mu luzungu ng'obungi bw'amawanga ga Afirika bwe guli mukama nga yamugambye nti bw'otuuka gwe wennyini okoleze ekkando y'omusumba omunnayuganda bwe mala ogikoleeza omusumba omunnayuganda abantu bano abasigadde abannakandozi bazituma amannya g'amawanga ga Afirika kati ono omusumba omunnayuganda agende ng'akoleeza kando ziri ez'amawanga amalala ga Afirika ezikwatiddwa abakkiriza bannayuganda naye nga wagamba nti gwe gwanga gundi golokoka ogenda okyusa amawanga goloka mukama akutuma kukoleezezza ne bakikola paka ne kiggwa omukyala yogera ebigambo ebyo baŋŋamba abeera saidi z'ekasenge yali teyali ku gurupu naye yali mulokole ng'ali kumpimpi bwe yawulira abasaba nga baleekaana nga basaba basinza kyekiva asembera n'asanga omukolo nga gugenda mu maaso abuna obujulizi nali nkulembedde ekyoto mu 2012 oba 13 ku Prayer Mountain bwali budde bwa kumakya ekyoto kyavanga kumakya paka essaawa 7 ne kiddamu ku 8 paka 11 kati waliwo omuvubuka ng'atudde tunyonyola okuyita ku ggwanga lya Uganda n'okusaba naye ng'alabika ng'atabitegeera naye ng'awuliriza nnyo oluvannyuma mu kuwuliriza ennyo nga mmaze okusaba kyekiva mpita n'aŋŋamba nti nkusaba onnyambe oluusi ndaba maapu ya Afirika yonna ng'ejjudde ekibatu kyange eky'engalo n'amawanga gonna tekitegeera oluusi nkira mukolesebwa oluusi mu kirooto naye otunula bwenti nga ndaba maapu ya Afirika yonna ejjudde mu kibatu kyange n'amawanga gonna nambuuza kitegeeza ki ne mubuuza osabirawa nambulya ne mubuuza wali owuliddeko nti eggwanga lya Uganda lyayitibwa n'agamba sigiwulyako kati ne mugamba nti nali nkooye ne mugamba mpaayo obudde oba okyali wano nja kutuuza nkunnyonnyole nti ojja kitegeera bulungi ate mukama ayagala okikole kakati mweke muli wano nga nze njogera nammwe kambagambe mukama ali agezaako mmulaga nti okuyitibwakwo mu luzungu tuyita calling oba ne mbuyinza bwonna mu kuyitibwako kita mandate buli ku Afirika nkuyise mu Afirika mwe muli omulimu gwo mwonna Afirika ojja kuba oli unlimited buli ggwanga lyonootuukangamu nja kubanga ndi naawe ojja kukola ebikulu ng'amwagala atandika okusabira Afirika afune obuyinza n'anointing gy'asobola okukozesa ku Afirika okugikyusa n'omulala yali musajja baali bampisa embannyonnyole nga bakuŋŋaanidde mu kifo kimu baali babuulizi banjiri omusajja ono yali mukulu era naye naŋŋamba ti nange ndaba maapu ya Afirika nali nkyabuuya n'agamba nti nsebo nkubuuza ndaba maapu ya Afirika ku kibatu kyange oluusi neewandikako ku lubuto n'amawanga gonna kitegeeza ki ne munnyonnyola ekintu era kyekimu n'akitegeera kati naate omulala nugwe mbabuulira ye erinnya lye nali mumanyi mukama yansawa 7 za kiro nali ndi waka mu 2014 n'aŋŋamba nti gundi ne gundi oyo namuyita ngenda mukozesa ku Afirika wano ekigambo kye kigenda kugolokosa bangi balitegeera okuyitibwa kwabwe baligolokokera mu maanyi bagenda kukyusa amawanga oyo agenda kundeetera ekitibwa wano mu Afirika era ensi ejja kukkiriza nti Uganda yayitibwa naŋŋamba genda oyogere naye omugamba anywere obulamu bwabutereeze kubanga omulimu ogumulinze munene abooluganda bino ebigambo mbyogera ne ku lwammwe
kale mwe kuba mwe sinaba abamu temummanyi abamu mummanyi n'ekino kye mbasaba nti bwe muwulyanga nna kye mbagamba kyonna nti tugenda kusiiba tugenda kwesabira tugenda sabira eggwanga omanyanga nti nawe wenyini nnyini waliwo eggwanga erikulinze waliwo omulimu omunene tegunnakubuulirwa tunabagumanya ate n'ekirala newankubadde tetunabuulirwa tetuyinza kukkiriza ggwanga lyaffe omulaba alitutwaleko nabagambako oba ndabika si yemmwe Mukama yaŋŋamba nti omulaba amaze okutunda eggwanga lyange oba bamaze okutunda eggwanga lyange mu Uganda mulimu abaana abasiriwadde bavubuka naddala basereebu bwe muwulira mubatenda nnyo basereebu bwe muwulira nga abatenda bakubye ennyimba bakoze amannya naye abaana bwe batunze eggwanga lino basaddaase nnyo baganda baabwe mu ggwanga lino bayisizza obwambe obwogi bw'ekitala ku bulago bw'abaana baabwe banywedde omusaayi abamu balumbye bwana buto mu malwaliro bakoze bingi era nga bamalirivu baluuta omusaayi mubalaba naye tebazitowa na kilo ziwera 50 kubanga bali ku orders z'omulabe sitaani nga baagala kakati mu ekyo omulabe abamu abalimbye nga bagamba nti ngenda bakwasa eggwanga lino mulikwate mu mbeera yonna kati ffe mu kusaba kwaffe wali tuteeka ekisenge ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Ekyokubiri essaala ye esisinkana bannayuganda ababongoota Katonda omujja waatudde n'atandika okutuma malayika n'omwoyo omutukuvu obbabuza emirembe kati oli mukulu nnyo era okola omulimu munene tokoowa gwe nga tonnaba kubuulirwa kigambo kyonna oli omu ku bantu abagondedde Katonda naye nga tomanyi nti ate ogonze nnyo kati nkusaba tolekeraawo na buno obujulizi abantu banono baali basajja babiri nali nkulembedde Kyoto ku makya bakaabira mu maaso gange nange ne mbatunulya n'ensirika bwe nti abasajja bano bwe nali nga mpeereza banteekako nnyo ebirowoozo ne bampuliriza kyekiva omwawanika omukono n'agamba tukuwulira oyogera naye olinga obanga agezaako tunnyonnyola bye twalabako bye tubadde twebuuza omu n'agamba nti nze nayogera eggwanga mu Bulaaya Europe n'agamba ndoota eggwanga bwe liti ndoota eggwanga eryo ng'abantu bajja bambuuza katukole tutya nga bwe njogera ekigambo buli omulagira ekyokkola ng'abantu abatereera ebintu nga bitereera ebadde byononese n'agamba nga ndaba ng'amawanga gakyuka kagamba baŋŋamba ebintu bingi kuba nange obudde buyiseewoko n'omulala n'agamba nange nazze n'oyo kati ne bagamba ne mbannyonnyola nti bye mulaba ebyo Mukama yatugamba nti ngenda kukwata bannayuganda buli omu mutume mu ggwanga nga bwe nateesa mu mawanga eyo mugenda abantu kubakomyawo gye ndi ekigambo kye munaayogeranga kijja kuleetera abantu okutegeera abantu bajja kuleka obubi bakole obulungi bwe mutyo mugenda kuorganizinga amawanga gaddemu gannoonye gakkirize nti nze Katonda nalaba abasajja nga bakaba amaziga kyo kiva nange nguma ne mbuuza nti okimaze ebbanga ki ng'okyota omu n'agamba nti gisukka n'emyaka 10 kyekyamukabya n'agamba I have wasted my years ng'ekintu nkiraba nga sikitegeera kale singa twamanya twandibadde singa twabisabira dda ne tulaba nga bituukirizibwa. Buno obujulizi bwange sitera bbuwa mu mwaka gwa 2006 nali nsaba ekiro mu nnyumba zaali sawa 9 kakati nabagamba mu butambye bwasooka ti nze Mukama yaŋŋamba sabira nnyo eggwanga lino osabire amawanga sabira abantu bonna okulokoka bwe nazuuka ne nsaba nasaba wakati mu kusaba nasaba ne mbulirayo sijja balimba nti nzijukira kyali kitya naye bwe nali nsaba nga mpunzika bwe nti neebaza Mukama kati mu kwebaza nendaba layini y'abazungu abangi nga bazze mu Uganda kati nga nze mbakwata mikono you are welcome to Uganda you are welcome to Uganda you are blessed you are welcome nga layini teggwayo paka nagenda okuva luvannyuma nnyo okukomawo engulu kuba nabulira mu kusaba nga layini eyo kati mba mmaliriza bwe nti nateekako rediyo kuliko abasumba baali bannayuganda sibajjukira nga bawa obujuzo balinga bakubaganya ebirowoozo nti bannange nomulaba nti eggwanga lino
mukama nnako ensonga nga bagamba naliko mu nsi bwete Switzerland ne baŋŋamba mukama atugamba bwati ku ggwanga lyammwe ne boogera amawanga ag'enjawulo n'agamba bannange nno ekkanisa yeekolemu omulimu tusobole okuba nga tulaba ekintu kino nga kituukirizibwa naye ati tebaali nnyo siriyasi naye ne neewuunya nti mbadde endoota mbadde mu kusaba nga mbuliddeyo nga ndabanyaniza abazungu ati naba n'abasumba boogera ku bintu bino kale bannayuganda bannange abawulira obutambi buno kyensaba kye kino nti omulabe ajja tulumba nnyo nga tusaba nkiddamu omulaba ajja tulumba naye tajja tuwangula era gamba obujulizi ate nakibagamba juzi abali mu gurupu ezenyo naddala gurupu gyenkulembera eyo mukama yaŋŋamba mu January nga lumu nti kimuli gamba abantu bange abeewaddeyo okusabira eggwanga lino nti omulaba agenda balumba nnyo agenda batiisa naye bagambe bayimirire ngenda kuba nabo nti nze omulabe yeetegese okuzikiza abantu bange naye ngenda bakuuma ngenda bawanguza kuba nze nabayita abooluganda byenjogera nabyewulirira n'olwekyo tujja kuteekangamuuko jiya kwe kusiiba twambale amaanyi ag'enjawulo eddoboozi lya mukama lisobole okukoma ku bannayuganda be tusabira nabo bennyini ababuze emirembe abagolokose abanna emitima egiringa egy'amayinja agifule gya nnyama naye jjukira nti ate mukama amaaso ge gatunulira nnyo ggwe aleese kino okubaawo kubanga oba oyimiridde mu kituli gwobeera omusajja oli gwanoonya mu Ezeekeri 22 onyirwa 3 olaba bwogasa obwakabaka bwa Katonda kati jjukira nti mu bwakabaka oba ogasiza nnyo ate ku Uganda oba ozinga ettafaali ddene. Haleluya. Abasabi bannayuganda bannange njagala bagamba kino mu 2012 mukama yaŋŋamba nti eggwanga lino omulabe yakwata abantu bange era mu kifo kyentekeddwa okubeeramu mulabe akirimu abantu bange yensonga lwaki bakola byonna bye bakola newe mbayita bawulira baagala naye tebannamaanyi gagolokoka naye ntandise okutendeka abayeekera mumpuliriza n'agamba nti yampitanya nga kimuli ng'oyogera bw'otyo nkuyimirira ntendekera abayeekera amakulu tegeeza bannayuganda ekyokukola bagambe basabe ŋŋenda bakulembera bawambe eggwanga lino ndyeddize era bennyini abaliwambye mbakozesa ebikulu olw'ekitiibwa kiri ku ggwanga lino kati njogera bwenti gwe buli gy'oli yonna gy'ompulira gwe bakanyugira katambi oli omu ku bayeekera naye kino kyensaba weeyingizemu empisa y'okusoma bayibuli tofaayo oba obikwata tobikwata nkimanyi njogera n'abakulu mu mwoyo n'abato naye kati bino bigenda nnyo eri ate abataata nakutegeera yiga okusoma bayibuli gisome kino ekyokusabira eggwanga lyaffe gwekyo soma bayibuli otandika okusoma omwoyo omutukuvu ono ali mu kuyigga buyizi ani akola kitange kyayagala gwe tosomangako mu byomirembe ekyokubiri 16:9 bayibuli egamba nti amaaso ga mukama gatambula wano nawali okulaba abatuukiridde yerage nga bwali ow'amaanyi okutuukira kiki mu Katonda okutuukirira mu Katonda kwe kuwulira ekyo mukama kyayanira okukola kyayagala abantu bakole n'akikola era Ibulayimu okwebwa obutuukirivu yagondera ddoboozi n'olwekyo amaaso ga mukama gatambula wano wali mu Uganda okulaba abategedde nti eggwanga lyayitibwa nga so si bwe baabiwulira sinakutegeera bingi nnyo ne batandika obbikola Katonda alyoka abagolokose mu maanyi yerage nga bwali w'amaanyi yeragira wa mu bo bennyini kati naddala abawulira eddoboozi lino abakasooka oddiwulira n'abaaliwulira edda ekyo kye mukola nga muyimira ku lw'eggwanga Katonda mumwinvayitinga era mlinga mugamba jangu weerage nga buli ow'amaanyi nga ndikodinga message eno mu ntandikwa yange ekigero kyange kinene kyabadde kwe kulaba nga abantu bonna abasabira eggwanga bakimanye nti bali mu lutalo bakiteeke mu mutima gwabwe nti bali mu lutalo kikulu lutalo ddala kati nga byonna babikujjidde olemu okufuna okutya wadde akatono nti ate biki ebintuuseeko kubanga muno lutalo mukama tana abalwanyi balala
nze naawe era bw'otunuulira abalala kitegeeza nti oba olese Mukama obanga omugamba nti ebintu byombi kusuulidde kyekyo kigendererwa nekira nga omanyi kisi kyangu nnyo okutegeeza abalwanyi okuleka nga obategedde nti olutalo olubwetu ne bwe luti naye eno yenwana nti kati mutya kakati ekigendwa kyange kyekyo newankubadde Esaaya tusaatudde nnyo naye njagala balaga nti muli mu lutalo lwennyini wakati Uganda okufuna emirembe n'okwera Mukama kyajagala lutalo awe ku bujulizi nze kamwakoogera ndabye entalo nga nwana n'omulabe oluusi nga ziri live lwakuba nti omwe tugulaba naye nina abooluganda nali nzigalawo nga tunawe tugenda mu bulokole buno kakati bwe mmala okuggalawo bwe nti kyekiva ekintu kikoona olugi ennyo bannange n'okubuuka ne babuuka nga badduka ne bambuuza Samu nze Kimuli Samu obeerawo otya wano ne mbagamba nti mwe temukimanyi nti tuli mu lutalo naye kyava ku ngeri gye nnali nteralizinze amaanyi g'ekizikiza mu bumalirivu ekiba kibe nina okulwana okumalawo naye era mu kifo ekyo buli omu yanneewuunyanga kubanga emizimu gyayimirira emizimu gyanteekako entiisa naye saasobola kuwangulwa n'embiri ebiringa bwe biti ekiseera kijja kutuuka nga tuba testimony nga mugamba nti nedda ffe twawuliranga ddoboozi ng'olifulumizza ng'ebyo tewabitugamba waliwo fronts z'obeera olwana nga tozitegeezaako banno naye ng'ogage Mukama Katonda ikwata emitima gyabwe basobole okulwana entalo pulira obujulizi buno eyali omu ku bapulezidenti abaafuga eggwanga lino omugenzi Lukungwa Binaayiisa yakkiriza oba yagamba nti ensonga lwaki Uganda eyise mu bizibu ebiti ebingi kati ngenda kusoma mpuliriza ti ekiro kya October nga 8 1962 nga Uganda egenda okufuna obwetwaze oba okufuuka eggwanga abasamize baali mu kaweefube nga bawaayo eggwanga lyaffe eri emizimu n'emisambwa kiwandiise okusamira n'ekyaddiira ntalo n'okuyiwa omusaayi kati wulira nno eggwanga lyaffe lyawongebwa eri emizimu n'emisambwa era n'obusamize egyo gifuze Uganda emyaka mingi sako n'okuyiwa oba n'okunywa omusaayi gw'abantu singa tabadde Mukama kwagala nnyo Uganda singa teriwo kaakati bankubadde nga moto mu kufuna obwetwaze eyali emaze okusalirwawo yali nti for God and my country tekyalobera basamize kuwaayo eggwanga lino mukimanyi nti ne kaakati waliwo ensozi wano nga Waluusi bamunaanika n'ensozi endala nnyingi nga muno mu Uganda mulimu abasamize abamanyiddwa bamala ennaku 3 nga basiba ne bakola ebijjulo nga bakyazza bujja endagaano ebikutte eggwanga lino kakati nga musaba lwe lutalo lwetulekedde naye Mukama ye muwanguzi byonna abiraba kino kankibagambe kubanga tukaanira ggwanga lyaffe olunaku amasiro lwe gajja omuliro lwe gwajja nali ku situti nga mbuulira enjiri kakati nze mangu nnyo olw'ekikka ekyakwata mu bwengula oba mujjukira tekyali kiddugavu nnyo n'enkuba n'etonnya abantu basirikidde ebyamirimu ebya Mukama nga tebayinza byogera ono yali musumbi w'ekazo omusumbi ono agamba bw'ati nti wakati nga amasiro gajja omuliro gwaka yawulira amaloboozi nga gagamba woowe batwokyeza batugobye katugende naye nga gali mu bwengula mangi n'afuluma ebweru ng'ava mu kyaki nayiniya bw'ati n'atunuulya abantu bano bawulira ng'ate abantu bawulira naye ye yawulira mutugende batwokyeza katugende bamunaanika tudukire bamunaanika omusumba oyo n'agamba kino kiki nga tannamanya nti n'amasiro gakoze ki gookeddwa kakati wulira eddoboozi nakati naye enkuyanja eri amaloboozi mangi agali googera ndaba amaanyi agasaanikidde eggwanga lino Katonda lyeyeetondera nga n'obulamu Mukama yabuwa abantu naye ng'ate waliwo abantu abagamba nti ebyo bimala bwe mubeera nabyo Uganda yayitibwa naye kamulabe instances ziraga nti bw'oyimigira mu bulokozi n'okulwanira Uganda obeera mu ntalo omusomo gwe ŋŋamba Mukama amusindika ekazo
okumpi n'olusozi lw'Olugoba naye nga si kumpi nnyo ekkanisa agiteekeno mu katawuni. Omusumba oyo agamba wakati mu kusaba lumu aba yeebase n'alaba emizimu gy'obusajja obukadde ne bujja gijja ne gimugamba ssebo wajja tukulaba oyagala tugoba naye omanye ebbanga litumaze wano. Ne gimugamba mu myaka gya 5 twalabika wano ne tusenga ku lusozi olwo Lugoba. Kakati gw'ojja ogamba nti otugoba tulaga wa? Ffe kuno kwe tubadde era tulina endagaano n'emikago gye twayingira ku nsozi n'abantu b'ekitundu kino. Abooluganda bye mbagamba bino biŋŋambibwa Musumba. Waliwo ebyama nga mwetaagisa biwulira n'onyala omutwe. Omusumba yava mu kirooto nga bamunnyonnyodde engeri gye bajjamu emisambwa gye byajja mu myaka egyo. Bwenna abasabira eggwanga lya Uganda okutuukirizibwa mu kitwa kwalyo njagala bba wekyandikibwa kino era Emirembe ekyokubiri oba Second Chronicles chapter 20 essula 20 okuva ku nnyiriri olwa 14 lusoma luti nsoma mu Luganda. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakazayeri mutabani wa Zekaliya mutabani wa Benaya mutabani wa Yayeri mutabani wa Mataniya Omuleevi owokubatabani ba Asafu wakati mu kibiina 15. N'ayogera nti muwulire mmwe Abayudaaya mwenna nammwe ababeera mu Yerusaalemi naawe kabaka Yekosafaati bw'ati bw'abagamba Mukama nti temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene kubanga otalusirwa mmwe naye lwa Katonda nange njagala bagamba otalusirwa ffe otalo lwa Mukama. Kiri kimu gwe weegendereze makubo go ng'otambula. Ekyokubiri yita Katonda weesige Mukama. Ebyokulwanyisa bibiri eby'entalo mu Bayibuli yemyamu ebyokulwanyisa kuba lwana teeka obukumi ku bantu bo weteeke mu bukumi kkiriza Katonda. Eggwanga lyaffe lisobole okuba nga liri free demon free. Nzikiriza nga mutegedde omutima gwange gwabadde nnyo be bantu bonna abasabira eggwanga lya Uganda okutegeera nti tuli mu lutalo ate nga bategeddwa okumanya nti Mukama yalulwana. Kale bw'oba oyagala njogereko naawe zino ze sisimu naye okusinga ng'oyagala okutukwatagane ku WhatsApp essimu eya Airtel 0753 578 861 mu Luganda 0753 578 861 eyo eri ku WhatsApp. Bw'oba oyagala onze okuwulizaganya naawe giwandiike mu ssimu yo ku ssimu ya WhatsApp ejja kujja butereevu obeeko baka bw'owandiika olweko statement gy'okola. N'endala zonna ze zino 0773 536 547 ya MTN. MTN endala 0770 883 886 15 oba endala ya Airtel 0753 093 238 naye eri gyensoose eri ku WhatsApp. Yesu yeebazibwe kuba twogere tubeeko gye tukubaganya mu birowoozo twogere omutima gwo guteeke ku ggwanga towuliza n'okomaawo nedda. We need to speak. Tulina okwogerezeganya waliwo ebyetaagisa bingi nga Mukama ayagala obaka buno bwetaagisa okwogera okusinga wano naye kyensaba Mukama abawe omukisa ate abakuumbe. Nsaba Mukama nnyini ggulu n'ensi afuga amawanga n'ennimi eyayita eggwanga lya Uganda gw'omanyi bw'ogenda obbikola gw'omanyi bw'ogenda obbisimbuliza bingi era wayogera ng'oyogera obunnabbi buno mu 95 nti waliwo amaanyi agali mu bwengula agalwanyisa buli musajja na mukazi agolokoka. Kati Mukama okimanyi watuyita era otugamba tujeemye naye Mukama gw'omanyi waliwo amaanyi teri kikulema ensigo wagisimba n'amaanyi go. Isirayiri wali ogiwa amawanga tewali ggwanga lyalemerawo. Nsabira buli mukazi na buli musajja awulira Mukama omwoyo wa mugweko ng'awulira ayambala obuvumu ayambala amaanyi Mukama ogwe ku nnimi zaabwe otule ku kamwa kaabwe nga buli muntu ayatula nti Mukama sonyiwa Uganda Mukama nga gubeera muliro na buli muntu ayimye okwogera ekigambo eky'olutalo wabeewo okuwangula emisambwa n'emizimu n'endagaano zonna ezaakwata eggwanga era Mukama golokosa buli ayayaana maanyi go okusobola okukola bye wateesa. Ekyo ngisabye mu linnya lya Yesu Kristo Munazaresi, amen. Adde omutume Saamu Kibuli Bazuukuke akulira obweza bwa Lion of Judah Victory Missions International Ministries. Bye.